azze awa aba National Unity Platform Obutwa abamu baafa abamu basigaza biwundu. Kyaddaaki mbega mu National Unity Platform abadde mu diaspora ng'atogomya abantu beeyo. Kyaddaaki bannayuganda bamuguddemu. Oyinza okwewuunya naye bingi ebibadde bisatulatinga ku social media kubaddeko entalo ez'enjawulo, naddala entalo wakati wa Fred Lumbuye n'omukyala omu amanyiddwa nga Patricia sewungu akola ku ekyoto Reloaded oba ekyoto International. Kati mu mbeera eyo wiiki namba bazze balumba Fred Lumbuye ng'era bingi ebisatulatinga nga bagamba nti ayina ogezaako okomya tribalism mu Uganda. Nga ze post ezisinga kyoto zeteekayo ekintu ekyatabula ba blog abamu ne bavaayo omuli ba map media ne bagamba nti ensonga eno ate mugisusizza nnyo olw'ensonga nti ekintu kino ate mukiremeddeko nnyo ng'ate waliwo ebikulu bye tulina okutambuza. Omukulu omu omulala amanyiddwa nga Faustin Masaba naye yavaayo n'ayogera ku nsonga zino n'agamba nti omuntu ne waba akoze ensobi naye oweewuwo w'oba omukuba okuba owumbako, naye ate ekyoto mukisusizza nnyo naddala omukyala Patricia sewungu. Era olunaku olw'eggulo mu mbeera eyo mukulu Fred Lumbuye abadde yasirika ebbanga nga tarespondinga nga taddamu nsonga zino, naye olunaku olw'eggulo kyamuwaliriza okuvaayo n'aleeta bwino eyabadde omukambwe. Bwino oyo yeewuunyisizza bannayuganda bangi olw'ensonga nti kyagenza ozuuka nga omukyala ono Patricia sewungu double agent oba muyite omukyala akolera state ate si state emu abula akolera state ya Uganda ne state ey'e Rwanda. Era avuddeyo n'amusomera koodi ye ey'okubeera agent emu, koodi gye yamusomedde n'amugamba nti bw'ateesonyiwa nsonga zino nakumwogerako ajja musomera koodi ye ey'okubiri kabe nga kaweddemu abakulu bonna abazze bamukozesa bategeere nti omukyalo ono kyaddaaki bamuguddemu, emirimu gye gyonna bagisazeemu. Owulira omukulu Fred Lumbuye yaleese audio ezeewunyisizza bannayuganda n'agamba nti muyinza okwebuuza abaana abamu bazze bafuna ebizibu wano mu diaspora naye nga mwattu ebizibu bino temumanyi gye biva omuli obutwa, naye nga weebuuza ani aba yamuwa obutwa. Naye mu mbeera ya protest zino abaana abamu abali mu National Unity Platform abeerimbiseemu awo wafunira chance okusipotingamu abaana empajiruwaga abali mu NUP abakwatiridde diaspora mwe babaweera n'obutwa ne baba nga bo tebayina cause n'emu, abamu bafudde abamu basigaza emibiri egiri deformed. Otunuulira omukulu nga Kabuye Boston yenna alinga gwe baayokya naye nga bwali butwa. So omukulu Lumbuye n'agamba nti omukyalo ono mbadde munoonyerezaako ebbanga ng'ovudde ne ku bino ebyokuba nti wabaddewo entalo, naye okusinziira ku audio zenzize mpulira ng'omukyalo oyo azeeyogerera ez'okugamba nti ye nga ye agamba alaga nti alina obuyinza bunene nnyo naddala mu struggle eno naddala saidi zeeyo mu diaspora era buli kimu ayagala kyetooloolere ku ye. Audio ezo ezimu oyinza osobola oyita ku page ku channel kuno kwennyini ojja kulaba video ya Lumbuye eyo yonna ogyekkanye, naye nga olunaku olwaleero kyaddaaki abadde mbega oba abadde awa abaana obutwa mu diaspora kyaddaaki bamuzudde. Tulinze response eva ew'omukyalo oyo tulabe oba alina kyagenda okyogerako kubanga kituufu Iron Lady naye akoledde bingi struggle, naye nga Bobi Wine we yagamba nti bajja abayinza okujja ne babalaga nti bali nammwe naye nga mwattu ate bo balina ebigendererwa ebirala. So ku Prejan Media tugamba likinga, commentinga era osubscribinge.